Emmotoka eno ekika kya Noah namba UPK 692L abatuuze b'emmonde Mityana gye basobodde okusuuza abazigu ababadde babbye waya z'amasannyalaze mu kitundu kyabwe. Batubuulidde nti emmotoka eno yasoose kulawuna kitundu ekyabaleetedde okwekengera. Ssaawa zabadde nga 9 ogw'ekiro ne mpulira emmotoka ng'eyitawo. Ne ntandika okuba amasimu nga nkubira bannange ne tusobola okutaayiza ababbi abo abadde bakutula waya z'amasannyalaze. Wano tebalinze kintu kyonna kwe kutandika okusala amagezi ag'okubakwata kyokka gwe baakutte ate oluvannyuma yabeesimattuddeko n'adduka. Kati mu kunoonyereza ennyo okw'amaanyi bwe twagudde kava ne tufunako omubbi omu ne tumugoba emisinde n'adduka n'agenda n'atulema ne tusigaza emmotoka. Bayise poliisi okuva e Ssekanyonyi n'ebeegattako ne bagenda mu maaso n'okuyigga abazigu bano kwe kuzuula nti kumpi buli kikondo waya zaabadde zisaliddwa. Naye Katonda atuyambye nga tufunye layini ze bamaze okusimba ebikondo bataddeko ne layini z'amasannyalaze bwe bazigenzeeko. Kati osanze okusoomozebwa nti galuddewo okujja ekiviiriddeko ate abantu abava ewala okutandika okubbayo waya z'amasannyalaze. Kati bano basabye ab'ebyokwerinda okusitukiramu okubataasa kubanga obumenyi bw'amateeka kumpi buli lukya bweyongera mu kitundu kyabwe. Kwegamba ababbi bazze batulemesa ofuna amasannyalaze. Tusaba gavumenti tulemu security so okulaba nga tufuna gundi amasannyalaze gano eno n'ebintu ebirala byennyini batujja tubbibwa buli kimu nte tubbibwa ente tubbibwa ki. Emmotoka eno yasangiddwamu ebiwandiiko ebigambibwa okuba eby'ekitongole kiwumeme nga poliisi egamba baakugiwamba okunoonya abantu bano. Basanzemu identity cards zino eziteeberezebwa okuba nga z'abakozi abawumeme ng'era tugenda kukozesa ID zino okulaba nti tunoonya abenyigidde mu kikolwa kino. Ebbanga ddene abantu babadde beemulugunya ku babba waya z'amasannyalaze be balumiriza nti be bagakolamu bennyini nga bwe balabye ebiwandiiko bino ne byongera okukakasa ensonga yaabwe.